Obadde okimanyi nti Kenzo yayagalako okulwanyisa Bobi Wine wabula ate ensonga zonna nga we yakibala we yakipulaninga ebintu bino byonna byamuddira ng'ensonga abantu bano beyagala okukozesa okubeera nga tebakuba Bobi Wine oba balwanyisa Bobi Wine bonna bakyuka kati ne batandika kulwanyisa Kenzo. Ensonga ne zisooka ne zituula mu Kenzo n'atandika okubeera nga ateera ebiseera ebyo mwamulabanga ng'avaayo ng'akabira ku social media. Sagala kubeera nga njogera nnyo mukwano. Welcome to my channel. This is Patricia's latest on Pierre joining. This is the home of updates, so feel at home, making sure nti subscribing era tapping a notification bell akola nsonga kakuyambako ku notifying nti waliyo akapya kentaddeyo ku channel. Yetugaa nti alina billion nya kulwanyisa Bobi Wine. Do you know what happened that night? Yali atutisiza Kenzo. Omanyi ange yali mu population. Nakira ku machana yetonda. Fena atulekaawo. Ogenze nga tokyadda. Sajja tukatabukide tukagambye ebigambo kakage bikawa. Natulekaawo. Ya Eddy nako. Obayimbo buli omonge no gulubana nayo boyine ensonga zi. Nina mu COVID banzija wa. Ne bampita. Nga Kenzo akomyewo. Ngali mu fairway hotel. Alenda mistiru. Fairway. Fairway nti wavako mu fairway wagenda mistiru. Kati yali mu fairway wano ne bangamba ikiri fairway. Naye mujenga baba bise. COVID ne batujja nga batubise bise. Tumusanga nga bamuwa fulo namba mu gym. Situla byuma nganyirira. Sorry. Musajja n'atugamba sente ezize nazo za kulwanyisa mu ki? Musajja. Mulwanisani? Bobi Wine. Yes. Netutane audio najiwako jjo mugezi yennyini tojujjukireyo audio. Obusagwa bwe twasula nabo. Ati onga government emuzizza jjukira bamuvuma nnyo nga government emuddiza tiwe muzza n'ayogera n'abakulu. Nibamuwa. Jjukira parliament yali emuweereza sente z'okulya. Okiwulira? Kati yalina okuwaana madamu Kadaga ate nga tuli mu time za kalulu. Bamuwa billion nya. Oba naye bamusuubiza nsuubizi. Kenzo yanyiza bali. Yabateeka mu buswani bonna. Kigamba kyajjukira kye wasooka okugamba omusajja nga bazikusuubiza enkeera. Kale bannange yali yakadda namukakasa. Kigamba isima. Eggwanga tetuyinza mbalaga ligaba tutyo. Sebe ebintu nabivaamu. Omanyi tulina fomentiriza. Obuuzanga kashibaga kato. Ne mukochiga ku macha. Macha twatandika kiro. Olwava ku fairway ne live ne zikolera. Billion nyozi manyi. Yetonda ne bamuwampa enkoniye. N'abaleka mu bbanga. N'atuleka mu bbanga ate ng'ekyano Makenze bbanga tumuwagidde nnyo. Waliwo otukawo muwagira olw'erinnya ly'ayina. Naye Kenzo tiye mutugolisanga n'ekintu. I've never got appreciated by Kenzo. That's why. Simuli. N'ekiro ekyo we mwava ku fairway yabawa yadde amafuta. Teyatuwa wadde kubanga yatulaga nti ate kemutandikako ne batuwulira tututa. Ndowooza olwagala zonna n'azijjayo n'adda mu misitiiru yekka. Siina kisaddamu muwuliza n'ennamba n'agijjawo. Yagula ebyalo nga mukaaga eyo Semuto. Kalifa. Yes. N'amasimu n'agakyusa. Tombulya. Yanze mugamba Kenzo. Bafaizo bambi bayambeko. Waliwo abaana bamufirako bafaizo bafikira abo mwana bayambeko. Okitegeera. Naye buli step ye simanyi nako ebyebifaananyi tonyumiza. Era Eva namubulya. Kati generation agivuddemu. Billion nya abantu bali batusaaye. Fezera Katonda w'amaanyi. Nze Isima ndi w'amaanyi okwezza mu bantu. Tomanyi lutalo lutubaddeko. Wabula ngate ye Kenzo yavudde okubeera ngate akuwa ensonga lwaki alina obusungu bungi nnyo ku mwami Bobi Wine. Ebintu bino nno byatandika dda naye ngate njagala obeere ng'olaba ku videos zino link we ziri mu description box oba checkinga mu comment section zigenda kuba zikutwala direct ku videos obeere ngate ozirabirako. Mukwano, thank you so much for watching. Ate era gwekyolina manya teweerabira kubanga ate subscribinga tappinga ka notification bell ensonga kajja kuyambako okubeera nga you get notified buli wentekayo akapya wano ku Patricia's latest. Thank you so much for watching. Bye bye.